الحمد لله الواحد القهار الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. atenderezebwa Allah olubeerera oyo Allah omu omukasi asalawo ekintu kyonna okuba ne kiba tabuuzibwa ku ekyo kyabasazeewo. tukakasa nti Allah waffe asinzibwa era byonna ebisinzibwa awataliye bisinzibwa mu bukyamu. tumusaba Allah okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, eddiini ey'amazima, eddiini Allah gye yatusiimira n'agitulondera nga gyetuteekeddwa okuyitamu okubeera nga asinzibwa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Obusiraamu bwalagawala obuwoomu bwabwo naddala nga butuyunga wakati waffe n'omutonzi w'ensi eno. teriyo nkolagana esinga bunywevu nga muddu kweyunga ku Allah n'abeera nga omuddu oyo agulumiza Allah. kati connection eyo omuddu gy'alina ne Allah ye connection ekyasinze okuba ey'amaanyi, eri very strong okubeera nti oli connected ne Allah. ati obusiraamu bwalagawala obuwoomu bwabwo mu kusinza Allah, mu kumutegeera, mu kukola ibaada, obuyonjo bwokka obuli mu ddiini, enneeyisa, oluganda, emirembe. kubanga teriyo situation omuddu gy'abeeramu mu nsi mwawangaalira okuggyako ng'obusiraamu bugirinako solution. era teriyo kanyigo kagenda kutuuka ku muddu okuggyako ng'obusiraamu bwamuteerawo makhraj, obufulumiro. mbasaba tunyweze eddiini eno Allah mwe yatulondera n'atufuula abasiraamu. Abu Jahali baali Bakuraishi, ekyengera kino tebaakifuna. Karuuna ku ssente ze yali alina, amaanyi ga Falawo ge yayolesa eri ensi eno, nakati akyasomwako mu byafaayo, yaffe ekyengera kino eky'eddiini takirina. bw'abanga Allah yakiteebesa ggwe kinyweze, otegeere nti Allah yakulondera ekisinga mu byonna. tumwegayirira Allah atujjulule nga tuli basiraamu, atujjulire ku busiraamu obwa ddala, enneeyisa yaffe ereme kufuuka nsonga ezikiza ekitangaala kino. mulimu abaddu nga beeyisa bubi ne baziyiza n'abalala okusiramuka olw'enneeyisa etali ki. era abantu abatali basiraamu senga baawula wakati w'ebintu bibiri, baali yanguyiddwa n'okutegeera eddiini obusiraamu kyetegeeza.
balina okwawula wakati w'obusiraamu n'ebikolwa ebikolebwa abamu abasiraamu. Bintu ebyo byanjawulo. Bw'obusiraamu busitandingawo nga weebuli, naye omuntu asigala muki? Muntu asobola okukola ekikyamu, asobola okuvaamu ekitali kituufu, tulemenga kirifaalinga ku buki? Ekyo kiba kikoleddwa ng'omuntu. Naye oli agenda naga gundi yantamye eddiini, gundi yantamye obusiraamu. Olwo ne gwe nalaba ku mitimbagano okwo nga yaga nti mbuvuddemu olw'abasseeko ebigambo bye boogera. Ekisookera ddala tuba tumukubagiza. Ekyokubiri talina kyagenda kukendeeza ku buki? Wabula ye yakoze eki? Yafiiriddwa. Obulungi nga buno bufiirwa. Bw'osanga omuntu akoze ekikyamu mu famire yammwe ng'ogamba nze famire y'Abakaliisa ngitadde, osigala oli waki? Bw'olaba akoze ekikyamu mu famire tekikujja mu kiko ekyo, onenya oli akikoze eki? Naye oli agenda n'alaba ekikyamu ku basiraamu, baseeka batutamiza eddiini, nze mbuvuddemu obusiraamu, wallahi sikyazze mu busiraamu. Gw'ofiiriddwa. Kubanga ne famire yo bwe bakolamu ekikyamu togiddukamu. So nsaba Allah atunywereze ku buki? Ku busiraamu. Ensonga endala, twongere nnyo okusabira muganda waffe, mukadde waffe Jeno Haji Moses Ali. Allah amusaasire amwanguyirize olugendo. Abagagga n'ab'ebitiibwa baali tutte ekifaananyi ekyokulabirako eri mukadde waffe oyo nga bamulaba mu jeneza. Awo obulamu bw'ensi w'obutegeerera era obulamu bw'ensi bukomaawo. Kati mukadde waffe kyaliko ne mayiro ze yatolontose okuva ku dduniya agende ku bulamu obulala ziri mu buwumbi. Naye ab'ebitiibwa, abagagga, abalina amaanyi, mutwale ekyokuyiga ekinene nti bwe buti obulamu bw'ensi bwe bufundikira. Naffe bwetyo bwe tugenda okufaanana, n'abalala bwe bagenda okufaanana, okulaba nti Jeno kati abamusitula. Tunulira obusiraamu, tuli bakusitulira mu jeneza. Tewaliiwo gamba nti ate kombati ate emizinga. Obwo bwe bulamu bw'obuki? Bwe bulamu bw'edduniya. Awo nno ensi etwemalizaamu bwereere, ensi etumaliramu bwereere. Tusaba Allah muganda waffe oyo, mukadde waffe, Allah amusonyiwe. Bwetunulira ebizze bimwogerwako ebirungi, birungi nno. Yatuuka n'okuyingira mu ssomero, nabadde mpulira ebyafaayo bye. Baamuwaliriza ave mu busiraamu n'okukyusa erinnya n'agaana, n'anyweza obuki? Obusiraamu. Era nasanyuse nnyo nga ndaba ebitebe by'obusiraamu bimusaalira. Twebaza Omulangira olw'okuwa mukadde waffe oyo ekitiibwa n'asaalirwa ekibuli. Tusaba Allah amusaasire amusonyiwe mukadde waffe Jeno. Ate ne twebaza ne Mufti His Eminence okumusaalira Cold Kampala. Mumanyi bulungi politics w'obusiraamu. Oli ayinza okugaa nti oyo temumuleeta waffe, oyo tajja wano. Naye tunuulire ekifaananyi ekyo kyatuweeseza ekiki? Ekitiibwa. Awatali kusika muki?
ebifaananyi ebyo waliwo abasiraamu kwe tulina okwegattira. Ekintu bwe kiba kizze kikoze ki? Kizze. Naye twebaza nnyo ekitiibwa ekyo ekyaweereddwa mukadde waffe n'asaalirwa ekibuli. Mulangira sipiiki ye mwagiwulidde obulungi obwagibaddemu, n'asaalirwa ku kitebe ky'obusiraamu ku Old Kampala. Twebaza His Eminence Mufti wa Uganda olw'okukulembera omumuli ogwo. Muganda waffe oyo mukadde waffe n'asaalirwa nga tewali kyateke mumuleeseeyo ate ke mukoze eki kwegamba abasiraamu. Ekyo kyatulaze ekitiibwa nga tewali kayanira muki mayiti. Saba Allah amusaasire amwanguyirize olugendo olwo yakutte. Olugendo olwo si lwangu, luzibu, lwe lwange lwe lulwo. Fenna safaari eri etya ila Allahi almuntaha, eri Allah gye bikola ki, gye biggweera. Fenna gye tugenda okudda, naye tufunemu ekyokuyiga. Naddala ab'ebitiibwa abagagga, bwe butyo obulamu bw'ensi we bufundikira. Nga we bamusitula we bajja okunsitula, we bajja okusitula. Naye tusaba Allah amusonyiwe, amwanguyirize, amuwe ejjana ku ebyo bye yakolerera eri eddiini eno. Anga bw'otunulira IU okujja kwayo, abo abasajja be bagirwanirira mu byafaayo by'obusiraamu wakati mu Parliament. Era IU eyo gye mulengera Embaale teriiwo nti omuntu yazimba buzimbi nti aleese ssente. Eriwo maki mu mateeka kuviira ddala mu Parliament, naye oyo be baali pillars mu kuteekawo n'abaali abasiraamu mu kiseera ekyo nti tulina okufuna yunivasite y'obuki y'obusiraamu. Naye ebibala bimeka IU byetuusiza eri eggwanga? Bameka abagiyiseemu? Ekyo nno kikulaga nti buli muntu alina omukululo gwakola ki. Abantu abamu bagenda ne babuuza yazimbayo mizikiti emeka? Si buli akolerera obusiraamu nti alina kumala kuzimba miki. Abantu bakolerera obusiraamu mu mbeera ez'enjawulo. Ojja kusanga awandiise ebitabo, avuunudde Qur'ani, azimbye masomero, ayambye kiki. Buli muntu alina Allah kyamwanguyiza. So si kumala kutunuulira miki mizikiti. Yakazimbayo emizikiti emeka? Si buli akolerera obusiraamu nti alina kusooka kuzimba muzikiti. Neeraba amaanyi ge baateekawo mu kiseera nga n'ensi tennalabuka, ne baga nti IU erina okufunibwa nga yabaki, nga yabusiraamu. Eryo lyokka ettaffaali ddene. Tusaba Allah ayisizeeko amuyingiza ejjana ey'emirembe. Ebyo nga mbimaliriza, tuli ku nsonga ze twamaliriza omulundi ogwayita akanyomero akayitibwamu ensonga ez'obuzzi bw'emiki bw'emisango. Ensonga gye twalekayo okunnyonnyola y'ensonga al-ghadabu shadid, obusungu, okusunguwala. Bannange ekigambo obusungu kyakabenje. Bw'otabufuga bukusuula awaki? Awabi, ne bukusuula abazibu. Bameka abali mu makomera lwa kusunguwala? Bameka abatuusizzaako bannaabwe embale olw'okunyiiga? Omuntu agenda n'anyiiga n'ayitawo n'obwongo ne buvaako ng'awulira akoze ki? Ajjudde. Osabanga nnyo Allah n'akuyambako okufuga obusungu. Busobola okukukozesa ekikyamu bw'oba tosobodde kubukontrolinga obusungu. Yobulaba Allah yasuuta ababusiba, ababukuuma, walqadimina alghayb. Yali ayogera ku bitendo by'abantu, naye abo abantu Allah be yatenda walqadimina alghayb, abafuga obuki. Nabbi kyava yagaa nti laisa ashadidu bisura, ow'amaanyi si oyo amegga.
innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, ow'amaanyi atendebwa nti w'amaanyi yo ya controlling obusungu mu kiseera kyaki ky'okunyiiga. Abasajja banyiiga n'ayogera ebigambo ebinene, ate obusungu bwe bumala okugenda n'akola ki? Neyejjusa. Abamwatta omuntu lwa busungu, n'anyiiga n'akoma ku nnyumba ya munne n'agiyiwako petroli. Obusungu buli amagezi, obusungu bujjako omuntu. Bameka abassa amaka gaabwe lwa kunyiiga? N'anyiiga n'agoba omukyala n'amugobera ne mwafu peti bukunya n'amusibira ebweru, anyiiza ajjudde. Bameka abawadde bakyala baabwe ettalaka lwa kunyiiga? Oli n'azaalukuka omwana we lwa kukola ki? Lwa kunyiiga. N'amuzaalukuka n'amukolimira ekikolimo omwana kyagenda okutambula nakyo emyaka, naye ng'ajjudde buki? Bangi abali emabega w'emitayimbwa mu makomera ng'obusungu bwe bwabatuusa awo. Tuyige okontrolinga obuki? Busungu. Omukyala atta amaka ge ng'anyiize, n'atuusa ku mujja obuzibu lwa kunyiiga, n'amuyira asidi ne bamusiba eruzira. Ebyo bingi ebiva mu buki? Tuyige okontrolinga obusungu. Ffenna tunyiiga, teriyo atanyiiga, naye weemanyiize kye bayita okontrolinga obuki? Obusungu. Bangi abajjudde makomera wallahi nga busungu teyabufuga, era abamuli wano bangi mulemeddwe okuuma abakyala lwa kunyiiga. Oli nga tasobola kugumiikiriza kikyamu kyalabye mukyala, n'asibawo ennyumba, n'amusibira mu nnyumba, n'atambula, n'amuyira amafuta, n'amuyira, n'amuwandulira amalusu. Kuganuulabira ddala ng'obusungu bumugjeeko. Busungu kikulu kubufuga, teriyo atakola ki? Ate ekisinga okunyiiza, mulimu abantu abajjuza. Oli n'akulaba ng'okyankalanye n'omuntu n'ayongera okuseesaamu. Owulira oli ng'ayogedde ekigambo ne kikkoona, oli n'aga sibanze. Wallahi omuntu n'ayongera okujjula. Kyava Nabbi atugamba nti idha ghadiba ahadukum, omu mmwe bw'abanga anyiize, bw'aba ayimiridde akole ki? Atuule wansi. Kati abaseesaamu nabo kizibu, bakujjuza. Wallahi okakkana ng'omuntu omukozi ekiki nga bakusiba obeera eruzira. Kale obusungu buleeta ebintu bingi: kukolimira abaana, kwonoona amaka gaffe, kutuusa ku bannaffe obulabe, ebigambo bye twogera. Akasembayo bw'olaba ng'oli ng'ajjudde mu busungu, togezangako okumuwa advice naddala ng'ekwatagana ku busiraamu. Sooka omuleke akole ki? Omuntu asobola n'okuvuma Allah. Akati omulaba ajjudde n'omugamba Allah yagamba, naga tombuulira Allah, bino Allah tabiriimu. Oba n'omugamba nti owaaye nabbi yagamba bwayi, tombuulira nabbi, tombuulira nabbi, saagala kumanya. Bw'olabanga omuntu ng'ayiseewo mu busungu, sooka omuleke akole ki? Akakkana akuulinge, omale ogendeyo oyogere naye, omuwe advice kyeyalikoze, naye twejjemu obuki? Obusungu. Tuyige obukontrolinga. Bo tebujja kuvaamu, naye yiga obukontrolinga. N'okwata ejjambiya n'ogoba mukazi wo mwafu peti ekiro, gwo kennyini bw'ogwa, bw'omusuula mu kinnya
bwafuna ekizibu kale naye kennyini bwakukyukira. Omanyi omuntu gwogoba bw'oba omugabo bwoti ogenda n'osuubira nti mumazeemu amaki, naye n'amala n'asiba bwati naye nadda ate naawe. Naye osanga omuntu ng'agoba omukyala ekiro mwafupeti ali bukunya. Abamu tunyiiga n'okwata engoye zonna ze wamugulira n'ozikola ki, n'ozookya n'oggyayo ebintu mu nnyumba byonna n'obikumako omuliro n'asigala mu nnika nga talina kasigazi, ate n'omala n'ozigula buto. Abamu bakola ebisukkawo, n'akwata amafuta n'amuyiira mu matu n'amukumako omuliro. Subhanallah. Ddala obusungu nga bwegasseemu ate ku sayidi y'abakyala, obujja busukka. Mukyala asobola okusalako ebitundu by'ekyama, ffenna tumufiirwe. N'akuma ku baana ba mujja we petroli, n'agenda we basula ennyumba n'agikumako omuliro. Kasita obujja bwetabika n'obuki n'obusungu, kasita obwavu bwetabika n'obusungu ku sayidi y'omusajja, ovanga ku mwavu ng'anyize omubeeranga wala, omwavu ng'anyize ankomaawo kuba obwavu nabwo kizibu kyako, si kyangu. Ensonga gye twaleka gye twamaliriza nayo ne zibeera nga ziweza ensonga 8. Olwaleero njagala tutandikire ku fawaidu alhabs wa uyubihi. Migaso ki egiri mu kusibibwa kw'omuntu n'obumogo obulimu? Abaffe mu kusibibwa kw'omuntu ne bamusiba mu kkomera mulimu emigaso era mulimu obumogo. Ekisookera ddala baganda bange Abusiraamu, irimu y'amakomera yaviira ddala ku mirembe gy'abannabbi. Mukimanyi bulungi Nabbi Yusufu yasibwa. Nabbi Yusufu yakola ki? Yasibwa mu kkomera. Kitegeeza amakomera gaaliwo tegatandise ku mirembe gy'Abazungu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangi be yakwata n'abasiba. Kati ku mulembe gwa Ali ibn Abi Talib nga bwe natandika omusomo guno, amakomera ne gagenda nga gafuna development, entegeka yaago. Ne bateekawo kisimu khasu birrijal, department eyeyawulidde oba section eyeyawulidde nga y'abasajja. Wa kisimun khasun binnisa, nga ne section yeetongodde oba wing y'abaki, y'abakyala. Wa kisimu khasun bisubyan, ne wing eyeyawulidde nga y'abaana baki. Eyo entegeka ya Busiraamu. Bano Abazungu bagibba mu Busiraamu ne bagiteekamu ebirungo, system nekola ki? Naye nga system ya buki? Ya Busiraamu okuva emirembe n'emirembe. Kaakati abaffe mu kusibibwa kw'omuntu kulimu emigaso. Migaso ki egiri mu kusibwa era bumogo ki obuli mu kusibibwa kw'omuntu? Ekisookera ddala, anna fiihi amnun lilbilad wa maslahati lilibad. Omuntu buli wasibwa mulimu emigaso. Mugaso ki ogulimu? Amnun lilbilad, ensi efuna emirembe ng'osibiddwa. Wa maslahatu lilibad, n'abantu abali mu society ne bafuna advantage. Mu mbeera ki muntu asobola okubeera nga mwonoonyi, ng'okumujja mu society kwe kuterera kwaki? Kwa society. Nga society ejja kuganyulwa nnyo omuntu oyo nga tagirimu. Bameka abateredde nga batereredde mu makomera. Omuntu asibibwa ku kyalo, oli nasse ekikoowe n'aga nti tunaalunda ku mbuzi, tunaalya ku mmere.
yabadde ajjula emmere talengera kyoto n'atasembera. Kati nga buli we bamusiba abantu bafuna emiki. Kaakati yakulu Imamu Shawkani yagaa nti inna alhabsa wakaa fi ahdi nubuwa, okusibibwa kw'abantu mu makomera wakaa fi ahdi nubuwa, ku mirembe gy'obwannabbi, emirembe gy'abannabbi kwaliwo. Wa fi ayami sahaba wa tabi'in, ne ku mirembe gy'abasahaba n'abo abaddira mu bigere, fa min ba'dihim ila al'ana, paka olwaleero, fi jamii al-amsar, ebyasa byonna n'ebibuga ebyaliwo. Wa fihi amunun lilbilad, ng'abantu abamu we babasiba ensi ekola ki? Ensi eterera n'ewummula. Kiregeeza okusibibwa kw'abantu abamu kusobola okuyambako society okukola ki? Okutereera. Oluusi n'omuntu ono gw'okozeeko ebyambyone bw'awulira nti bakusibye assa ku kiki? Ku kikko. Kati senga wazuukawo omuntu omuzzi w'emisango akwata abakyala, olumuvubuka ndowooza baamusalira emyaka 10 oba 3, eyalinga awasa abakyala n'abakozesa n'abatta, ng'amala omutuuseeka ng'amuwasa, so si nti abawamba buwambi, ng'amuganza bulungi, ne bayingira mu laavu n'amutwala ewaka. Bwe yamalanga okwegatta naye n'amutta, n'amusiba mu keesi. Abamu yasookanga kubookya, mayiti neefuuka ekisiriiza, n'agitwala n'asuula eyo. Kati oyo baamukwata baamusalira emyaka 13, naye kati okusalira emyaka 13 ogenda kuwangaala emeka? Era bakusibye oli wa myezi oba wa wiiki, kuba wano okusanga omuntu nti awangadde emyaka 13, naye kati bakusibye olina emeka? Ekyalibadde ekituufu bagambe nti bakutte. Yoga nti bamusibye emyaka 13, kati aveeyo nga wa 13 akole mulimu ki? Azaale, atandika okuzimba amaka. Kyobulaba obusiraamu bwalaga wala ne sisitimu y'amaki? Y'amakomera. Tetunuulira ebyo. Walladhina yas'awna fil ardi fasadan yuqattalu, abasaasaanya mu nsi obwononefu bakole ki? Battibwe. Aw yusallabu, baba bateeke kaki? Kalabba. Aw tuqatta aydihim, bwekiba kyetaagisa kutulwako mikono babakole ki? Wa arjuluhum min khilaafi aw yunfaw min al ard, oba okubajja mu society, mwonoona society, muveemu. Naye okutta omuntu bw'atyo mujirimu, akozesa abakyala ate n'abatta. Kale at least mukozese, naye ate omusse utta waaki? Yettira ddala abawala abawera. Naye bagenda okkizuula, bakizuula batya? Gwe yasembayo okutta omuwala yalina akasimu akatono, awo kwe baatandikira okukwatira, ne bategeera nti yono yabadde akikola ki? Akikola. Kale okusibibwa kw'omuntu kusobola okubeeramu omugaso lilbilaadi tulifena wa maslahatu lil ibadi. Society neetereera n'abantu ne bassa ekiki? Ne baga nti afaanana bw'ati naye asibiddwa, alhamdulillah. Senga omuntu aba ayiseewo, kitegeeza nti twagalize bannaffe ekkomera, naye omuntu senga abeera muki? Mukyamu, mwonoonyi. Ntegerekese? Tebolaba omuntu bw'alaba amuzizzaako ebyambyone ate n'alaba nga ayinaayina, agamba tuli ku kino, sajja yankola kino, bulijjo mmanyi ali mu kkomera, ate baamukola ki? Baamuta. N'olw'ensonga eyo, ensonga emu nti okusibibwa kw'omuntu kusobola okubeera nga gy'emirembe mu society, n'abantu okufuna obuki? Obuweerero.
kati ffe waffe twalina nga mukyalo edda nga tukyali bato nga tulina bba emmere ng'agenda n'agijjula enfumbe mufumba nga womanyi ebyalo effumbiro liri bweru nga muba muli mu nnyumba ye najjula n'agitwala ng'agiriira eyo agijjako n'enva amanyi abedda bakadde baffe bafumbanga ng'enva bazisibira ku ki asitula lumu ku bokisi asitula lumu naye kati lumu abantu balina emize lumu yabba emmere ya neiba yali mugisu n'agisitulako bagenda otutuma omwana okuleeta emmere nga teriiko ne bayiga bamusanga atuddeeyo mutuba alya ali bafumbye emmere yaabwe ettooke n'ekinyeebwa ekirimu ebyennyanja nga yajjudde eddaalya ne bamubaka omanyi kye baakola baatema ettooke mu lusuku ne batandika omusonseka mu ddubuli amatooke nanti olidde matooke ekyo nakiraba nkyali muto tekirinva mu bwongo tegerekisi kaakati mulimu abantu nga boonoonyi ntegerekisi abali mu mwawunyiza kyamatooke naye saasira n'abaali balinda emmere ekiro famire etudde nga womanyi endya yedde ey'oluki ey'olujjulo mulimu abaana abato balinda kulya oli yajjudde ati ebyo mu byalo gyebiri emize bwe gityo mulimu abakwata abakazi amugera anaaba n'amukwata n'amuziba emimwa ddala Allah tutaase nnyo emizigo egyo egiri mu foomu eyo maama naaka anaabira bweru mukyala wo mulukuume ng'anaaba mutegerekisi mukuume ng'akola ki ng'anaaba va ku gino emizigo egigenze gikula simanyi apartment buli kimu kiri mu nnyumba self contain naye giri emizigo oli ku nnamba 7 egy'ekibaasi kuliko abawuulu n'abafumbo kati eriwuulu liriwo kukyobola bashariya nabagamba tekkiriza muwuulu kusula wali baki abawuulu balina kubeera mu zooni yaabwe bawuulu bokka nyumba nga z'abawuulu n'abafumbo bokka mu shariya naye ate n'opangisa omufumbo ate wali waliwo eriwuulu kati ligera agenze kunaaba kati toliyo oli mu ddalasa anaaba ate eryo lyazze edda lyakomyodde nga limukwatireyo mu kiyigo ate abakazi batya okwogera bwakubuulira alabanga obufumbo obukoze ki obugenda okufa ng'aguma nakyo ogenda akanda kugamba tujje tusenguke wano si tewanyumira munnaye wano wensobola ze sente zennina kumbe bamukwata ozaala omwana afaanana neiba kumbe olowooza oluddewo bulwi bizibu biyitirivu basiraamu ali engeri gye tuludde wano ayinza okuba amukola ki amufaanana ti oluddewo n'afuuka nga mu kiki mungu atutaase era mubanga mufunye ku ssente abasajja abakuze muyambeeko ku baana bammwe ogulire obazimbire kibi nnyo okuba nti olina obusobozi osobola okugulira omwana w'ennyumba epoloti ate gwe n'oyongerako namba 3 namba 4 ng'omwana we ali muki ali mu bbanga wallahi waliwo omusajja yeewuunyisa alabika ali mu myaka agenda mu 9 yawoowa emabega wano omukazi n'amuwasa ku myaka egyo egigenda mu emeka n'amugulira ennyumba ya bukadde 8 ku Ntebe Road n'agiwa omukazi era kati mwebali
ninga batabani be bali mizigo batabani bali mizigo oyo no gwenjogera ku muwalimu abawalimu abo ninga musajja mukulu ninga sente azikola ki azirina saagala omenye nti sente azijja azirina n'amuteeka mu nnyumba ku Ntebe Road ya bukadde 8 egimugulira bugulizi ennyumba ewedde so si kuzimba ewedde ninga ku myaka egyo oyinza okulowooza afaaki saagala kumwogerako ng'akyali mulamu bw'aliba afudde nga yansoose ndi mubasongerako nti yali oyo naye kati mbawaddemu kyakukola ki naye nga batabani be bali mumizigo naye ngaomukazi era nayogera alimu nenga nti omukazi nga yafunye omukisa n'otuukira mu nnyumba ey'emiliyoni 8 nga n'akuwasizza takyasuubirwa kuwangala myaka 5 takyasuubirwa okusinziira kuki ku myaka gy'abantu obuwangazi sheekh ogenda myaka 9 ogenda kuwangala 100 n'ogulira omukyala gw'ofunye ku myaka egyo ennyumba ya bukadde 8 nga batabani bo bali mizigo banoonya nezo bapangisa tebazirina ebyo byonna muli biraba abantu abo nga bafudde nga famire zikayana oluusi nga zigoba abakyala abo mumaki mu mayumba kuba abo baana bajja okusanga nga taata waabwe akoze eki agenze bagobamu omuki nga balabira ddala nti ono yabalyaza amaanyi kuba kati kyenyini kyoyogedde aba takyazaala n'okwegatta kwe kwa kiki kwa kiboggwe sinze nzita sitegeezeza nti ajja kufiira myaka 5 naye ngezaako okulaga nti obuwangazi bwaffe ngaebukola ki kuba tosobola kubanga sheekh osemberedde 9 n'osuubira nti nkyalina emyaka 5 muki maaso bantu bafiira ku myaka emeka tabbiya tulaga mabaina 60 wa 70 wakati w'enkaaga n'emmeka batono nnyo abajja okutajawazaawo mbadde leero ntunuulira obulamu bw'abaswahaba n'emyaka naddala baswahaba 10 emyaka gye baawangaala ndowooza nga eyawangaala ennyo ali mu 83 Uthmani oba 82 naye ng'abasinga 62 naye kati ate omulembe gwaffe guno ogulya ebifuuyire aba takyali kuki ku origino buli kyetuli abamala kifuuyira looza tugenda kuwangaala ki wano kizibu nnyo okusanga wano abuuka alusa baana bato alusa sukaali alusa kaimulaba abantu eddagala lye basinga okutunda lyeriri mmere banaatera natuliisa muddo kimbibiri alina wano nga wamuluma simanyi naavu ki nkulagirira ebikoola bya nsujju naye byo byebiriika ebikoola alina wano nga wamugira genda olye bino naye byo biriika ebola nalabako omusajja oyo atunda eddagala ly'obutonde by'emmere yali agerezaamu abantu ku TV okulya ebikuta by'ennaanasi tinkigaya kikalu kiwonya alusa yasesema busesemi ku TV kwennyini era ne bamuggyako mangu naye yali abagereza nze nkigaya mu bukalu bwakyo nga bw'okisusiza ku nnaanasi Mungu n'amwanika n'asesema ne bamuggyako abantu eyo gye batuziza seeka kimbibiri muve ku matooke kimbibiri egundi muve ku mata oba tembiraba byebiri ku mitimbagano batunda ki ddagala baziyita batyezo ze supplement ziriko kati tibazikola mu mmere bakola mu ki Allah yasinga okumanya atutaase Allah kale ensonga namba emu nti
ensi society ebeeramu emiki emirembe n'abantu okukola ki. Ensonga eyokubiri tahdhibu lmujirimu wa islahihi, ekkomera lirongoosa empisa z'omuntu omujeemu. Mulimu abantu abayingizibwa mu makomera ne balongooka ng'ekkomera lyamutereza, era n'omubuuza gwe zaidi gwe basiba ng'omulabira ddala yokyuka, bwe baswala nga yatandika okukola ki okusaba ne Kurani n'ayiga. Abamu bayiga oluzungu ne basomerayo, ogenda omulaba atudde senior 6 ali mu kkomera naye ng'abakuba bweru teyalisomye. Kati tahdhib almujirimu wa islahihi, empisa z'omusibe zisobola okulongooka n'atereera. Fa inna alhabsa idha itana biman fihi min assujana, omuntu bw'ayeetaba mu bantu abasibiddwa mu kkomera, wajaala madrasatu lil islah, n'ateebwawo essomero abamubuulirira okumuluŋŋamya ng'okutwalayo abamanyi fi ilqa'i almuhadarat, okubawa lectures ezaki. Kyova olaba ekkomera we libaawo kirungi okutwalayo abantu abaluŋŋamya, okwogerako n'abaki n'abasibe, okutwalayo badduatu bababuulirire, okutwalayo bakansala ab'enjawulo okubajjamu emize emiki. Genda okulaba ng'omuntu akoze eki ng'ateeredde ddala tamaman. Kale tahdhibu lmujirimu wa islahihi, omuntu asobola okusibwa n'atereera, ate era asobola okusibwa n'atakola ki n'atatereera. Naddala amakomera nga b'owangaala nabo bakusibye n'abantu abaki abakyamu, oluusi nga n'abasirikale abamu bennyini baki, ate yakuleetera enjaga, akukuuma ate n'akuleetera enjaga ne muginywa babiri, nga talina kyakoze eki, nga talina kyakuyambye. Kale wadhalika bi ilqa'i durus, ntu asobola okubeera mu kkomera ne wabeerawo lectures ez'enjawulo wal muhadarat min qibali ulamai ajilla, ng'abamanyi bajja bababuulirira weeyisa otya, ova otya ku mize, ova otya ku njaga. Kuba bw'omala otegeera nti bano basibiddwa na njaga, mubaleetera abantu abasobola obbajjamu egyo emize emiki emikyamu emibi. Ogenda okulaba ng'omuntu akoze eki, ng'omuntu ategedde. Wakadhalika fa in makatha fi sijini, omusibe asobola okubeera mu kkomera, yaj'alhu yatiiru attafkir, bw'abeerayo ebbanga eppanvu n'alowooza, lwaki ndi wano, lwaki bansibira muze guno, nekimuyambako okukola ki, agenda okulaba tali mu bantu be, abaana be, amaze mu kkomera ekiseera ekiwanvu, ogenda okulaba ng'atereeza. Bwali bubbi ng'aga sikyakola ki, sikyadde. Wataamul fi lmasalih allati satadhhab alayhi bisababi ijramihi, ogenda okulaba ebikolwa ebikyambe yakola n'agenda abivaako. Bamusibye ekiseera ekiwanvu n'agenda ng'alowooza, n'avaamu embeera ey'amalala, n'avaamu emize gye yali akola. Bangi abateredde nga bamaze kukola ki, era ekyo bye bimu ebyali badde bigendererwa ebinene okusibibwa kw'omuntu, kumukola ki, kumulongoosa, so si kuvaayo ate nga wakabi, so si kuvaayo ate nga wataabu. Temutera okulaba abantu ng'ate beekubira endu nti bannaye gwe mwata, ate atufuukidde kiki, kiregezo we teyakola ki. Waliwo omuntu nga lwennyini lwe bamutadde ekiro basula ku ki, ku butaaki, n'abatigomya naga mumuzze. Tusaba Allah tutaasa amakomera. Kale wa akdul azim ala adami al-awda limithili, omuntu asobola okubeera nga aleese enniya nti ebbanga lyemmaze mu kkomera kanve ku mize emiki emikyamu, n'agivaako n'agiteera ddala, n'atereera ddala tamaama. Wakadhalika yutabaru min fawaidi alhabs, era ekyo kitwalibwa nti gyegimu ku migaso eminene egisibisa omuki, tahdhibu assajin wa islahihi, okulongoosa omusibe embeera ze n'atereera. Waliwo be basiba ne bavaayo nga yeetonze,
oba ayogera ebigambo bya kalebule n'awanika naga nsaba mbeetondera bye nayogera, saba onsonyiwe nabyogera mu butamanya nawabisibwa, teri ate kizibu. Baganda bange mukyewale nnyo, kiswaza kiragira ddala nti min khifati al akili, kyamagezi go ga wansi nnyo okutuuza mu bigambo byotamanyi ate nga go wabyogera. Kugaba kwewuunya, lwaki wayogera nga tosoose kukola ki? Kwetegereza. Ni ne bakuwanisa emikono, weetonde banaye nsonyiwa okwogerako, waitu wasooka kwetegereza. Kiragira ddala khifatul akili. Oluusi ekituviirako tukyamuka, ekintu kyonna osooka kikola ki? Kifumiintiriza n'ogamba kino bwe naakyogera oba naakintuuzaamu kiringa kubanga tutudde mu lukiiko lwa famire olw'ekika, oli naawanika omukono nga wa luganda lwo naga gundi eyaŋŋamba ebigambo bino, oluusi nga n'abaana bo bazze mu lukiiko lw'okumanyagana ne babikutuuzaamu. Omusajja omukulu ayina n'abaki? N'abaana. Gundi yabiŋŋamba nga nawe wooli, bonna ne basiriikirira bati wallahi oba oswadde mu famire, oba okoze ki? Naye bangi. Ekyo olaba obuzibu bwenina buli ekintu eki, sitereka bigambo omutwe gwange munafu, bw'okiŋŋambidde bwe nkigamba nnyini kyo. Kiusaama abadde wana ŋŋambye, so sikitereka kubanga omutwe gwange bw'onoŋŋamba olugambo ne nduterekera emiki sisobola. Bw'okiŋŋambye ani agambye nti abadde Zubairi abadde wano tulidde naye ekyemisana ŋŋambye ebigambo bw'ati. Naye abantu abasinga tuleebuula abantu mu bigambo n'otunkana ki emyaka n'emiki, lwaki oleebuula omuntu n'ebigambo? Kale ekyo nakyo tukyewale, kikyamu. Ensonga eyokusatu, atathabutu qabula iqa'i al-uquba bil mujrim. Omuntu buli waasibwa kiwana ddala omulamuzi atathabutu, okwetegereza nga tannawa kibonerezo eri omuzi w'emiki, ebbanga lyamala nga ali muki, kimuwa okwetegereza ekituufu kyeki. Oba ntegerekisi kyebagee nti wafiihi tathabutu qabula iqa'i al-uquba lil mujrim. Omuntu ono azizza emisango kiwa omulamuzi okwetegereza, yaguzza ate noze mutera okulaba nga omuntu gwe bateebereza bamuleese mu kooti ne bagamba addeyo kuki, ku limanda, baba bakola ki? Beetegereza balabe kabula iqa'i al-uquba, nga tebannamutuusaako punishment. Ogenda okulaba nga bamujjeereza nga baga nti akusinziira ku kunoonyereza talina muki, talina musango. Kale fa inna al-mujrima idha umsika wa wudi'a fi al-habsi wali wasibye wasipase UBD osibye abantu, genda otawuliza abantu si ekibuuka oyo aniwe awo tuyambye bambi omulala atuula naga nja kumala kusaala ishi siraamu nga balina emputu omulange najogeremu ate ekizibu n'ekirala kyetulina abamu tuvuga emmoroka nga tugimanyi nnamba baga yes sheekhe bagamba UBD nga tokwatanga nnamba ya mmotoka yo ng'otudde awo gye bali mbalabyeko abawera baga UBD atagikwata yavuga buvuzi ki naddala ezo nti UBD simanyi P simanyi Lusambwana P nga tabimanyi yakwamba nti nvuga sipaasi yo UBD ng'akomako ekyo naye ng'ennamba eziddako nga tasobola sitrooko nga tabikwata yaga nvuga mmoroka kisobokera ddala oli naabanga tagimanyi
era wambuuza enamba yo kiki kamala otunulako girabe kakati tubadde tugambye nti fihi atathabut qabla iqa'i al-uquba bil mujrim omuntu buli wasibwa kiwa okwetegereza ensonga ze tuli fena fa inna al-mujrim idha umsika wa wudi'a fi sijin bwakwatibwa ne bamuteeka mu kkomera yaj'alu lilwali al-fursa fi tathabbut kiwa avunaanwa nono amulamula okwetegereza ensonga nga tebannamutuusaako kiki kibonerezo kyobalaba kyakabenje nnyo omuntu ate omutuusa mu kkomera notandika omukuba nga tonnaba kwetegereza ensonga evaawa nomuga ayogera ojja kwogera ojja tukakasa n'omukuba emimwa n'omukuba obukongovule n'omukuba amavivi n'omwasa ennuuni ojja kwogera ekyo kakyomugamba nti ojja kwogera era ekivaamu naakola ki naye nga byayogera si biki si bituufu wabula ayogera kukola ki kwetaasa bulamu sajja banzita kibi okutukuba kutokyalinga kutulugunya nga bwe tujja okulaba wa innama arada sijin al khafif hatta yaskuna ekiba kyetaagisa omuntu bw'aba asibiddwa nti banoonyereza ku buzzi bw'emisango wabeerewo embeera erimu adaala obuki obwenkanya justice omuntu ono yasibibwa atya bbanga ki kakati ate wano kino ekitongole ekiwaabi ekyapi bamuyitaani DPP bano ababeeramu abawaabi ekitongole kyakyo ekyo aba wekinvudde mutwe ababeeramu abawaabi babazi b'emisango ababikuuma fayiro abawaabi mwe bava abawaabi ba gavumenti almuhimu beba DPP kitongole kya DPP mubeera abo abawaabi oluusi bagenda ne basiba omuntu fayiro ye ne bagituulira omuntu n'amala ekiki ekiseera nga ne fayiro ye yagendako n'enfuufu oluusi oli amala kujja n'awaayo ssente basooke bakebere ki naye nga bamusiba ne bateeka eyo kati omuntu buli wayingizibwa mu kkomera amateeka gagamba ki atathabut ono ayingizibwayo beetegereze lwaki asibiddwa yazizza musango yaguzizza atya so si kuteeka muntu eyo n'abeera eyo ebbanga nga tamanyi nakigenda muki waliwo omuntu abiraga nti mmaze wano emyaka 8 sirabanga ku mulamuzi wallahi ng'ali myaka oluusi 10 nga talabanga ku mulamuzi wabula bateeka eyo kati abali mu ofiisi ya DPP omulimu gwabwe senga bamanya nti ekitubeesa wano kuyambako ku baki okunoonyereza n'okutunula mu fayiro yaguzza atya ono yaleeta fayiro yagireeta atya kisobole okuyambako omuntu oli obutali azaamanyizibwa kubanga mu mateeka gagamba senga omuntu omuteeka mu nkomyo ebbanga ng'eryo ate noonoonyereza nga talina muki kusasulirwa buki budde bwe bw'omaze ng'omukoze eki for example omuntu omutaddeeyo mubutuufu nga tazanga ku musango amazeeyo emyaka 7 myaka 8 nga talina musango jjukira ali emmere gavumenti emuteekako ki sente afiiriddwa emirimu gye yalikoze ng'omuki kyokka kigenza okuzuuka nga talina muki talina musango obusiraamu bukugamba muweeyo kye bayita akaki akasiimo akamuzza munnange waaliwo embeera eyali enkyamu tetwetegereza buki bulungi
fayiro yo yaleetebwa wano mu makubo bwe bati, genda otandika okukola. Ne bamusibirirayo akaki akantu, oba bamugulidde pikipiki, oba bamukoze eki, oba bamuwadde ki, mu mbeera efaanaganako bwetyo. Obusiraamu ekyo tebukirinaako mbeera. Tuli ffenna mukkirize olwaleero ndowooza nkomaawo. Omulundi ogujja nja kwogera masaawi ul habs, obumogo obuli mu kusiba abaki abantu. Naye njagala kumaliriza nga twebaza baganda baffe bano aba midiya abatukwatira emisomo egigasiza bannayuganda ne basoma ne baganyulwamu. Bonna si bakyamu, mulimu abalungi abakwata nga ddala mu butuufu ekibaluma kusaasaanya buki busiraamu. Era tubeebaza, tusaba Allah basasule kisinga obulungi. Ekituufu kiri nti abantu bano abatukwata tetubasasula. Amenyeka n'ensawo ne kamera n'ateekamu ssente n'ajja akwata omusolo. Sigamba nti bagenda musasula, sigamba nti seeka amuwaayo kyamuwa. Tulina obbasiima omulimu gwe bakoze. Bantu bayize, abamu bakoleddeko charity ne bazimba emizikiti, bantu ne bayambibwako. Bonna si baki. Kaakati abantu baffe abasalamu obuntu buno bubeera obw'ensasagge, seeka akoze ensobi, ate si be bano abe tutudde nabo mu muzikiti abakwata abawalimu. Bano be babeera online abali ebweru, yakawulira n'akabaka. So si bano abazze tukwata. Ababusalamu be bano, alina waagujje abadde ku live n'alaba akamunyumidde era n'akateekako n'omutwe ogw'ensasagge. Oluusi n'awulira ng'oyogera poyinti n'atuuzamu ekifaananyi ky'omuntu. Oba ntegerekisi? N'awulira ng'oyogera ku basamize n'aleeta omusamize ku kyalo n'amuteekawo. Naga yabadde kono. Waliwo ka vidiyo abantu ke baali bakoze, Seeka Ssenjala yali yakoogerako, naga abasamize mubalabise. Wallahi omuvubuka simanyi gye yakola katambi, n'aleeta ebifaananyi by'abantu ate nga abamu bakulembeze ba busiraamu n'abituuzaawo. Era ninjogera ne Seeka Adamu naga nti wallahi si bwento bwe nabagamba, naye ng'oli ye kyakoze akitaddemu. Abamu ba disitikazi, abamu ba matwale, abamu bawalimu, wallahi ng'abibatuuza ebifaananyi byabwe bagenda babigatta eby'abantu. Kati abo aboonoona ekyo si be bajja okukwata bamaseeka muki muzikiti, babeera eyo bo nga balinda ebyo, anoonya seeka waawe yagiridde kasobole okukola ki. Era kizibu nnyo okusanga emikutu gyaffe gino nga giriko ebigambo ebyo egyabatukwata mu ddalasa. Era otera okasanga mu bantu balala yakasazeemu. Ekyokubiri, naffe bennyini abawalimu, naffe twetereze bye twogera. Gwe lwaki oyogera ebyensasagge? Aye noga babisazeemu era gwe wabyogedde. Naffe twetereze, waliwo we tuwaba n'okyamuka ate omala kudda waka noga nti Muhsin tokasalamu ng'omaze otegeera nti kayinza okuleeta obuki. Kumba ate omwana abadde ku live yakakoze eki, yakasazeemu dda. Naffe oluusi tuba bazibu, twogera ebigambo. Oluusi mulimu n'abawalimu ababinyumirwa, n'akyogera n'akubira omwana amuga ako kansaliremu kajja kukola ye kennyini nga tamanyi binaavaamu. Kati naffe sayidi zombi tulina okukola ki? Okwetereeza abakwata n'aboogera. Sayidi abamu waliwo ensobi, oba ntegerekisi, naye ng'omulimu tusaba Allah agukkirize atuwe ikhlaasu. Sayidi zombi waliwo obukyamu. Abawalimu abamu ayogera n'ayitawo n'asukka ng'era bigambo bye. Bw'oba toyagala babisale lwaki obyogera? Ayinoga abaana batuleetedde obuzibu.
baleese obuzibu gwe wabikoze eki gwe wabyogedde naffe twetereza oluusi tuwaba naye nga mutuyambeko mukolenga editingi editi mugikole omanye nti kino kiyinza okuleeta obuzibu kankijjemu ntegerekisi kwega tusobole okulaba nti tutambulira mu society abantu abamu balabanga ffe abasiraamu ffe abaleese obuvuyo kubanga era ffe tusinga okwogerera ku midiya ebyamaki ebyamakulu bali abalala teboogererayo nnyo byamakulu kusanga nti gundi ekanisa ye gundi etudde faaza gundi asomesa faaza gundi asomesa ng'oggyeko bano basenga abawemula abantu naye baseeka be babeera kubasomesa basomesa abantu okwekuuma olulimi luno okwogerera omwaka mulamba nga toseeredde si kiki si kyangu ntegerekisi kale sayidi zombi wasobola okubeerawo okusobya sayidi eyaffe neyekiwalimu netukola ensobi kuba tuli bantu ne sayidi y'abali abaana ababubaka ne babusalamu abo ababusalamu abo si be bano abajja mu mizikiti okukwata abawalimu era tosobola kusanga nti kintu mukutu gwakutte ate ne gukisalamu nga kikyamu naye bano abalala be bakijjamu ne bateekako emitwe ne bagenda nga babusalamu oluusi bukoma mu makkati kayinza nayogera ku mize egiri mu bavubuka egy'obusabbuuni oli yakoma ku kigambo eki kasabbuuni n'akwongeramu ebigambo bye naye nga nze njogera ekigambo eki kasabbuuni ye n'ateekamu ekyo n'ateekamu byayagala tategedde kitandikiddewa kikomyewa obadde oyogera ku ki yafunyeemu kiri kasabbuuni kati oluusi baseeka abamu bakozesa ebigambo ebibi nakozesa ebigambo ebivuma naga kumanyoko oli n'akasalamu nga ye saawundi etukola ki ate nga gwe wakyogedde kati naffe tukole ki tutereeze ebigambo bino Mungu atuyambeko tusobole okutereeza naye ng'okwogerera mu bantu si kiki si kyangu tokiyita kya muzannyo saba Allah tukole ki tutaase naye nga baseeka baffe tubeebaza olw'okutusomesa n'okusomesa society n'okubeera nga balengeza abantu akabenje akanene akali mu kuzikirira tubeebaza mulimu abeewaayo ng'omulaba yeewaddeyo kusomesa baki basiraamu bantu ng'obulumi bwe kusomesa umma abantu abo tubeebaza tetusobola butabasiima tusaba Allah ayongere obbalongooseza n'okubeera nti wanjise ababali eri ne babubaka n'omala n'otunuulira ne wekenneenya ky'onooteekayo kyekiri beta ekyo kyekiri beta kubanga live zino ziba nzibu oli abeerako n'atunuulira kati nga bwe njogedde ku busibe oba ku kutulugunya abantu se buli ayinza teekawo w'amagye mu bigambo bye njogedde n'amuteekawo n'alowoozesa oli nti ndi ku ye ntegerekisi n'aleeta abasibe n'ab'amagye n'ateekawo abanuupu n'ayunga wosta byayagala tegerekisi oba oli awo nga bakukubira seeka biki byewayogedde kumbe tibiki ti wayogedde ku gundi ninga si kyokola ki oluusi twogera genoki information naye oli ate n'agifuula eri person nti oli ku muntu noyogera ku bufere obuli mu bantu oba n'ogaba walimu twetereze oli n'aleeta omuwalimu yennyini ate n'amuteekamu aga ali ku ono n'ovumirira abantu abali mu bida oli n'aleeta bannabida abana n'abateekawo kasiba oliku n'abapangawo sheekhe ng'oyogera bidala oyogera information yebuna abo bokasibe bannabida b'otadde mu vidiyo yeka information etambule nga bwekola ki kabweri nga bweyogeddwa naye ebyo byonna ebizibu tuli mu society enzibu ya controllinga nsaba Allah agitukole ki agitutaase akasembayo bannange twongere okwegendereza n'okufaayo ennyo okusabira famire zaffe simanyiyo muntu ali safe 100 ku 100 eri famire
bantu ba famire abamu bazibu basabirenga nnyo edduwa Allah abakakkanye baleme kukosa teriyo lukosa lusinga kuba lubi ng'ate luvudde mu muntu wa luganda lwo oluganda luzibu naddala olw'omulembe guno luzibu olw'omulembe guno buli omu ali ku lulwe tebakyayagala kumanya kyova olaba abantu obasanga eno nga basabiriza famire zabakola ki zabavaako dda oli n'ayigga ekyokulya ng'akiyiggira mu bantu bebbali nga si baganda omwoyo guli ogwa famire ogw'edda ffe gwe twakuliramu nti ono baaba ono ssenga ono taata nga taata abeera ki si taata yekka akuzaala baganda ba taata gwaggwawo buli omu ali ku lulwe waliwo omuntu wa luganda lwe yali akola mu kitongole kya gavumenti omwana wa ssenga we najja ng'anoonya omulimu n'amugamba nti okufunira omulimu miliyoni 5 naye nga mwana wa ssenga we n'ekyo ng'okisangawo edda ku luganda n'amulyako miliyoni okumufunira omuki omuntu eyaligambye nti ffe tuliyo sembera era balambe yakutte abo balambe yakutte wallahi omukazi yagaye nti balyose ne babakwata kubanga be babalyako ssente mwe muli ow'oluganda ye mulyako ssente taga kibagwanidde n'ojja ku mwana wa ssenga ssente nze nalwalako emyaka egyayitaawo ndowooza 2015 oba 2016 ne bantwala ewandege yaawo nga nfuna omusujja ogw'ekitengo ogw'amaanyi nga teguwona naye omu ku booluganda lwange najja mu ddwaliro naga waliwo eddagala oba yalijjawa nga lyakunaaba nanzijjako ssente atali musawo nansololeza ku kitanda golowooza nyinza okufa ekyo nga nkyerabidde abe gwe kitwale nti kuba eŋŋanda owa famire naye nga ndi muki n'otegeera nti eddagala erisobola okugundi yalirina wali kwalidina n'olireeta ate n'olimuguliza mu ddwaliro kati nze nsobola okukikola ku muganda wange ne bwaba mwana wa ssenga wange ne bwaba wa kojja wange ne bwaba nga nsobola okukikola ekyo nenkujjako nga ntegedde nti oli mulwadde nentegeera eddagala erikuwonya nti gwe musulo gw'eŋŋamiya nenguleeta aye nenkugaa nti ngaokuguza mutunulira oluganda gye lulaga ab'eŋŋanda noba nga oli mu kitongole n'oguza munno omulimu okusembeza wano leeta miliyoni 7 abantu abaali badde basanyuka nti aliyo muki muganda waffe tusembedde ebyo ebiri mu ŋŋanda teriyo muntu akosebwa nnyo nga wa luganda lw'okukosa kibi nnyo kiringa boolaba abakyala abasajja bangi bakosebbwa olw'abakyala baabwe abamu ng'abasajja babonaabona lw'abakyala baabwe omukyala asobola okusaalira layiri emyaka egi ng'asituka ekiro nga layiri gy'asituka agisaalira ggwe n'akukolimira n'akusabira eri Allah ogootaana obulamu obeere kino tulaba abakyala abamu nga bagenze Makka wallahi n'agenda ku tawaafu nga addiŋŋana Kaaba nga yeetoolerera bbaawe aleme kubaako development yonna kugenda mu maaso nga tawaafu zaakola akolerera bbaawe ajja kunzizaako akomaawo tafuna ssente ebyo gyebiri n'osanga omusajja ng'abonaabona ebizibu byalina obutagenda mu maaso obutasituka bwe mukyala amusaalira layiri emyaka egi golowooza imaani yemutta sibagambe nti mubagaana okusaala kubanga akusaalira n'atakusaalira tomukola ki naye mulimu abakyala nga gy'emitima gyabwe
n'akugendera ku Kaaba n'akola tawaafu eziddiŋŋana azikolera mwami we akomaawo teyeyongerayo tawasa abeeraawo ng'amugendera ku Kaaba n'amwetoololera nga zedduwa zaaliko zazikaali zaaliko saagala kumbuuza nti ebyo Allah abyanukula asobola obyanukula asobola obikola ki byanukula bangi ababonaabona abasajja nga n'ebiwundu bye balina biva ku bigambo abakyala bye bakola ki bye bagira kyova olaba osanga omusajja ng'afudde awo kibwatukira iyo fata abasajja tulwawo okwogera naye nga wallahi ekikusse ku struggolinga kw'obadde nakwo mu mutima agafudde tutatubuliddeko nti abadde mulwadde kumbe ebiwundu biri byamukola ki yasigala ku mutima alina struggle gyayitamu n'omukyala kyobulaba abakyala bafaanana bwe batyo beetaaga kwejjako nga bukyali aleme kufunisa miki misango ajja kufiiriza ejja n'oyo mute muviire mugege gwe nkutadde kuba ojja kunnemesa ejjana omukyala akusitukira layiri emyaka 2 asaalira ggwe oleme kgenda mu maaso oleme kukola ki oyo mute ajja kukulemesa ejjana kati kujja n'okugiremwa n'okusigala naye oyagala ki omuta nogoona ajja kunyingiza omuliro mulimu abakyala nga ye tasiima kimbibiri abaana bange obasosola kimbibiri ate ffe tuliraba kasita naawe ozadde ate abagamba boozadde ate boozadde ate abaana abammwe kasita naawe olina abaana abawala ojja kukiraba ali ku baana bo bakolimira oyo nga mbeera naye gwe nkutadde ojja kunnemesa ejjana genda ogezeeko awaki awalala olaba abasajja olitegeera obulungi bwange nti nali musajja nange okuwangaaza nenkubeera naawe emyaka egyo n'okulimira ate abaana benzadde akyala abamu bajja tulemesa okuyingira ejjana bwolabanga naakulemesa okuyingira ejjana ku bibiri rondako eki eitha okusigala naye oba okwagala ejjana zaawo njagala ejjana nenkuta nenga nti bayibayi kankuwa ekyolya naye omukyala afundikira ate akolimira baana bo naawe ozadde oliraba musajja ki gwogenda okufunamu ebirungi byonna bikuwe biki byogenda okufuna mu musajja nga byonna ajja bikuwa naye kimu bibiri tompadde kino nakolima nokolima oliraba esalaawo ozadde abaana tulisinkana ewa Mungu hasibuna Allah kiki kino olajja kunnemesa ejjana ono kamuveeko bannaaye abo abakyala gye bali bwe batyo bakabenje temulowooza nti ebigambo biboogera bikomaawo buki bukomi tebikoma bukomi awo bangi obulamu bwaffe babuyingiramu ne butagenda muki mu maaso olw'okukolima n'okukaaba buli kiseera n'okututeeka mu dduwa n'okutusaalira layiri n'okutwetoololera Kaaba mwebaze nnyo Allah abayabawo abakyala nga balimu eddiini balimu n'amaki n'amagezi kigambo ky'eddiini n'amagezi kikulu nkibalaamira baana bange eddiini temala amagezi nago gagoberera eddiini wasa omukazi ng'alimu eddiini ng'ate alimu amagezi kichwa Mswahili anasema kichwa akili ndani hapa hakuna akili ndani muwache dini na akili dini na what na akili unajua akili leo tumalize. Salamu alaykum wa rahmatullahi